Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kintu buli ky'omuziki ekisinga tifama. Alo? Jebale sebo. Kali sebo nawe jebale. Wangambye nkukubireko nze Mukunja mu program Endobeso musisimuka kumacha nakachwa moti ne Mukunja. Mukunja ntanso kuuliza so. Mbadde nyalondobesezeko. Ewakati abaana. Naye sente zange zambuzeeko. Sente zange nyingi. Kati sente zange ate nkakasa abaana tebasobola kukola ki kuzibba kuzisitula sente nyingi. Lwaki abaana tebasobola zibba? Nyingi tebasobola. Naye ate nyinawo omukyala yalibanga ayinza okuba yatutte sente zange. Lwaki ogamba nti abaana tebasobola kuzibba? Anti abaana bato tebasobola kuzibba. Baana bato tebasobola kusitula sente ezo, sente nyingi. Omukyala yani amannya ge? Omukyala ye Nancha. Kati waabwe waba Nancha olinayo omuntu waabwe yenna gw'omanyi? Ani? Bamuyita Kamadi. Kamadi yani amuyita atya? Ye taata we. Ye taata we amuzaalira ddala? Amuzaalira ddala. Kakati gw'oli ludda wa? Nze kati ndi ku kkubo wano ngenda ku mulimu. Kati beerako naayagala okwogerako naye? Banajala kumanya bumanya sente zange naye nga nzijala ntegeere sagala kwogerako naye. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Nancha. 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 Ompulira. Ani onatuukira okumutamulinga nga tambuuziza. Wasuza otya nno nnyabo? Bulungi wasuza otya. Kakati Nancha muzeeyi mulwadde mu kyalo. Bwani? Nze Justin ndi wano bangambye nkukubire nkutegeeze nti muzeeyi mulwadde mu kyalo babadde basaba oba oyinza okubeerayo ky'obayiyiza. Bwani se? Nze Matini. Matini? Ndiwe waka? Ndiwe waka. Kati enamba yani? Wangi? Enamba yani? Enamba eriwa? Gyokubiddeko? Eyawano kolobokisi. Muzeeyi mulwadde? Muzeeyi mulwadde nno embeera si nnungi. Kati mukyo? Anti nga bagamba oba olina ky'osobola obbayiyizaayo. Wandisebo? Nti oba olina ky'osobola obbayiyizaayo. Okubayiyizaayo? Nga nze oba? Nga ggwe. Munnange embeera si nnungi bwe baŋŋambye. Halo? Nyabo? Nyabo? Ompulira? Nkuwulira se. Munnange embeera si nnungi bwe batwe baŋŋambye. Naye ate? Muzeeyi nayogadde naye eggulo. Nga mulamu ate yalwadde dde. Munnange ate ebintu by'okulwala ate obimpulaaningira. Bakedde embeera si nnungi. Oli mufere gwe? Ate ndi mufere waawa. Kati taata yani? Wangi? Taata yani erinnya? Si ye muzeeyi Kamadi? Byebyo. Kakati osobola okufunira enamba kwemba mpeereza?
Okuwereza kisente? Nsobola ogikufunira. Naye munnange owulira? Owulira? Mpulira nnyabo. Bw'amala oteekako ssente. Owe wange temugamba nti nabawadde ssente. Ate lwaki? Owulira oba towulira? Mpulira, mbuziza ate oba lwaki? Lwaki ombuuza? Zino ssente zenkuwa zange nga nze omukazi obusente bwaffe. Owulira? Ennyabo. Manyi owulira, tokkiriza nga ogenda kunyonoonera bufumbo. Nedda, mpulira nnyabo, mpulira. Kyenkugamba. Munaye tuba n'obusente bwaffe ffe. Olw'ekikazi obimanyi? Kati ojja genda odde mu kulonkoma ate yatuwaddeyo ate bwe muba mugambe byammwe temugamba nti nabawaddeyo ssente. Kakati ogenda kuteekako mmeka ku ssimu gy'ogenda okusomera? Anti ngenda sooka mpeerezeeyo obanga 5. Yasooka nteekeko 5. Ate nja bagamba nti tebamugamba. Kyenkugamba okitegedde? Nkitegedde. Tebamugamba dde ekigambo ekimu nti nataddeko yadde siringi 10. Nankya? Wandise. Oli ku BTFM oyogera ne Mukunja mu Endobeso, wabbye ssente z'omusajja zizzeeyo. Mukama Katonda, naye gwe oba omusajja gwe olifalusa ekigwe. BTFM kitabuli ky'omuziki ekisinga mugamba mutya mujje baliko abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga neyongera kujjukiza munnagenda mu Judicial Solutions basobole okubeera nga bakubrandingira kampani yo ate mmwe abazadde abazza abaana ku masomero gendayo basobole okubeera nga omwana wo bamulambira ebintu omuli ezo zonna uniform stocks buli wamu muna edduka bunambiro basobole okubeera nga balamba ebintu ebyo abazadde mbabuulira ebintu bibbibwa bajja kubba ebintu gwonoomanya aba Judicial Solutions bajja bikulambira ate ojja kuvayo nga bakuwaddeyo n'ekirabo kale genda ku Johnson Street Prime Complex Building showroom number C24 oba ku Facebook Judicial Solutions oba ku website yaabwe olaba emirimu gye bakola ku www.judicalsolutions.com osobola okubanga buli kimu okitegeera oba bakubire ku simu noti 7724591 ate tebaseera bintu byabwe babikola bulungi nnyo. Omukunja nakachwa ne amoti mubalanguzi bakusanyusa ku macha kuno ku beat fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga Beat FM Endobeso mujiwulidde omukyala yacekedde omusajja oba tannamucekerako kubanga yo omusajja agamba kasente ke kaabuze. Ono Bwenamaze ambassador w'abaluli nakasongola gyendi naye nkujja nkubuulire oyo omukyala kituufu yabbye ssente za bbaawe era bbaawe amusaleko ng'obudde bukyali omukazi ayinza n'okubula. Ya kituufu. Mukunja nakasha n'amooti yenze birungi ebiwambo Mukunja tali kulonzalonza kulala bannange oyo omwana muwala yatwala ssente z'omusajja bambi era omusajja kyabaakola amulondole yonna wonna waali asobola okumuddiza akasente ke nsigadde birungi ebiwambo. Muweebale nnyo birungi. Amanya kubanga nakateeta oyo omukazi mubbi kasi omusajja amutegedde akwate bukwasi. Muweebale. Omukunja amanya Lawrence Masemberiza alina wabakyali nankuwadde kasi omwami ategedde nti mukyala we yamucekera naye abakyala ate omwami ataakulabirira ate gw'ocekera bw'otyo bannange Endobeso njiweerezako abatuuze b'Ekinoni Gomba. Muweebale nnyo ab'Ekinoni Gomba nange mbatumidde nnyo. Abasisimusi mwasuze mutya bali kutuweereza yenze Fiona Evulenga naye Mukunja okimanyi omukazi yadda yabbye akasente ka bbaawe ate nno yakubye akawera kuba olaba omugamba nti taata mulwadde n'atabuuza kiki muluma naga akasooka aweereza 5 yakakubye ate talina kyagenda kukakozesa naye bannange abakazi yabeera yazaalibwa mubbi. Mukunja n'amooti mwebali kutuweereza ne batuvu n'ebyewanga ku masuuti
omukazi oyo nze ndaba muyaye banaye abakazi muli babbi mukendeezeemu ennabyewanga tubaagala nnyo mama wina nkutumiddeko nnyo ne mama Badiro webale nnyo abennabyewanga ku masuuti batulabire Muku wangi webale okuweereza kale nakasha namwoti mugamba mutya tulikirya amazima onaabira muyaye nakawuka naye Mukunja ezo sente zembadde manyi ogenda kumusomesa namba welire kwezo okuba naye yabbye enzibe omusajja kasita abadde yamuwulidde wabadde ozeri kuja naawe etwaleere